eno oli ku Luganda Radio Podcast ate tukomyewo nga bulijjo Martin Moganzi. Tuli mu lugero luno Bonna Baasumagira era nga ku luno tugenze ku mutwe ogw'omwenda. Ewa Feibe, John yatuukayo ku ssaawa ng'emu ey'ekiro nga yenna abugaanye essanyu olw'okumanya nti yajja kukolawo akatiisa ne siringi ze 9. John olwamala okulamusibwa n'asaba Feibe amazzi anaabeko balyoke bagende mu bbaala oluvannyuma nga bamaze okulya ku mmere. Feibe naye amazzi teyagalwisa ng'agassa ku sigiri. Embooge teyabuguma nga gaayidde dda ng'agatwala mu kinaabiro. John bwe yali agenda mu kinaabiro ng'ekkooti agezaako ng'assa ku musumaali ku kisenge emitwetwe w'ekitanda kya Feibe. Newankubadde nga John yali amaze okulayira mu maaso ga Feibe nti ye tabaliga, naye Feibe yali atandise okumubuusaabuusaamu olw'engeri gye yamulabangako ennaku ezimu, ate nga tamulekedde na nsimbi za kumukyakaza yadde ez'okumukuuma. Feibe olw'okubuusabuusa amazima ga John kyeyava akwata mu nsawo z'ekkooti ye ng'agenze okunaaba alabe obanga mulimu obubaluwa bw'abantu baakyakaza. Omukono gwatuukira ku kabaluwa ka kkooti. Feibe bwe yakasomaamu emitaafu ne gimujja mu kyenyi anti nga byekoogera bizibu. Kaali kagamba bwe kati: Naggulu 16 Agusto 1960. Darling John, oli bulungi mwattu? Nange nsanyuke? Nze ndi bwe ntyo kubanga olw'eggulo lwonna n'ekiro nakulinze nga bwe wansubiza ku Sande ne sikulaba. Saayisibwa bulungi mu birowoozo. Olowooza lwaki wakikoze? Kannyongere okukwebaza olw'ebyo byonna bye wankolera ku wiikendi eyayita. Neesunga nnyo okukulabako olwaleero. Nze akweyagalira obulala, Kate N. John yagenda okuva mu kinaabiro nga Feibe akabaluwa yamaze dda okukasoma era ng'amaze n'okukateeka mu kaleega ke yali ayambadde. Mu kiseera ekyo Feibe yali azimbagadde ng'obudde. Amagi ge yali agenda okusiikira John alyeko gaali awo wansi mu sowaani. Mu kiseera ekyo yali asondasonda ebigambo by'anaaganiba John era yali tannamanya gy'anaabitandikira na gy'anaabikomya. Yali yeetuumye wansi ku mukeeka ng'akirako ttimba amize embwa. John bwe yalaba nga munne yeekabye bw'atyo kwe kumubuuza nti ddaali obadde ki? Ko Feibe nti nze nvaako. John bwe yasaba ekisanirizo n'endabirwamu ne bbulaasi yeekoleko, Feibe teyamuddamu. Awo John bwe yajjukirira nti akabaluwa akavudde ewa Kate teyakajje mu nsawo za kkooti ye, nti era oba oliawo nga ke kakyusizza Feibe amangu ng'akasomyemu. John bwe yakwatakwata mu nsawo z'ekkooti ye ng'akabaluwa mmye kyeyava alowooza amangu eby'okwewolereza. Kasita yalaba nga Feibe tayagala na kujja mutwe wansi kumutunuulira ate nga ne ku kitanda kwe yali atudde nga naye n'avaako n'akka wansi ku mukeeka awaali Feibe. Olwatuula wansi ku mukeeka n'abuuza Feibe nti ddaali kabiiki, lwaki okyuse amangu mu kiseera kino kye mmaze mu kinaabiro? Feibe yamuddamu nti John, okutandika n'olwaleero nkusaba mukolagane butereevu ne Kate nga temulina muntu mulala gwe muteeka mabega wammwe. Eby'okubeeraliikiriza nti luliba lumu Feibe n'atusanga nze sibyagala. Awo awazitoowerera abantu nze siriiwo. Nze nkumaze era mbuuse. Nja kufuna omuntu omulala gwe ne Kate mukole byammwe okutandika olwaleero nange nkole byange. John yaddamu nti Feibe, osaana okwegendereza ng'oyogera. Ebigambo ebyo byonna obijje ku ki? Nze siyinza kukuwuliriza n'akatono kubanga by'oŋŋamba sibimanyi n'akamu. Nze mu bulamu bwange sirina muntu mulala yenna wazira ggwe wekka gwe nnina. Saagala na kuntabulatabula bw'otyo. Oba ggwe ng'ofunye amakubo go oŋŋamba bugambi nti nze masuse, naye leka kunteekako bye simanyi. Awo Feibe we yamubuuliza nti by'otomanyi bye biki?
ebyabakazi bo bakkeeti abakuwandiikira ne bakuyita mu kyakale by'otomanyi? John yamuddamu nti, mwattu Feibe, jjukira nga waliwo amabaluwa g'abantu mangi ge bantuma okubatwalira. Eno n'eri gye mba ŋŋenda era omanyi bwe nkolagana n'abantu bangi. Olowooza John ndi omu nzekka mu nsi? Ate nno n'eyo ebbaluwa ekutulumusa tebaagiwandiikidde nze. Mukwano gwange John ow'emulago yayambadde mu kkooti yange n'agenda nayo mu hotel okulya ekyemisana. Ndowooza ebbaluwa eyo gwe baagiwandiikidde n'agyerabira mu kkooti yange. Naye okuva lwe yagizizza ekkooti mu mmotoka saakutte ku nsawo za kkooti okulaba nga alina kyaleseemu. Gwe tomanyi nti ebintu by'ebbaluwa ng'ezo bikola bubi nnyo? Olowooza nze nnyinza okubikutuusaako? Yaani nze abampandiikira. Omutima njagala gukudde mu nteeko. Tutandike okwekolako, tugende mu bbaala tubeeko ke tunywayo. Feibe yali tamanyi kunyiiga lugenderezo. Engeri John gye yamuddamu era n'okumugamba okugenda mu bbaala basanyukemu byamumalako obusungu, n'akkiriza okwekolako bagende basanyuke mu bbaala. Baagenda mu bbaala bbiri. Baagenda okudda mu Ndeeba nga banywedde bbiya wa siringi 4. Ku Lwokusatu enkya John bwe yali agenda ku mulimu yaleka ategeezezza Feibe nti bwe nnaava ku mulimu olw'eggulo nja kuddayo ewange ngolole ku ngoye zange. Eno ndidda ku Lwakutaano okukulabako. Feibe yaddamu nti ndisanyuka nnyo okukulaba. John yali yakasimbula ekigere okuva ewa Feibe. Mukyala Fulo munne wa Feibe n'agguka ng'agenze okumulabako. Fulo yabeeranga ntinda era yali munne nnyo wa Kate. Fulo yali alya mu lulime ne mu luzise. Yali yategeeza dda Kate nga John bw'alina omukazi gw'ayagala mu Ndeeba. Kyokka ebyo Kate yali tabikakasa nnyo kuba yali yeesiga nnyo John titayinza kumulimbalimba. Fulo yali mugenyi wa Feibe. Caayi ow'amata yafumbibwa n'amunywa, ennyama, amatooke, omuceere byagulibwa ne bifumbibwa n'abirya, emboozi olwo n'egwa amakerenda. Fulo n'ategeeza Feibe nga John bw'alina omuwala gw'ayagala ennaggulu. Erinnya ly'omuwala n'enfaanana ye n'ennyumba mw'asula ennaggulu byonna yabimubuulira. Okumanya nga Fulo yaseetula olugambo, olaba n'ennaku 7 John ze yamala ebbira ne Kate nga beekwese kitaawe wa Kate nazo yazimubuulira. Yamugamba n'okumugamba nti John nga bw'abadde eno ennaku zino 3 z'oŋŋambye, olwaleero ekiro oba enkya ajja kuba wa Kate ennaggulu, oba Kate y'anajja ekatwe ewa John kuba tebayinza kumala nnaku 3 nga tebalabaganyeeko. Feibe yamuddamu nga bafundikira emboozi yaabwe nti, gwe weesirikire ndibakwata. Anti John tatakunnimba nti simanyi mmotoka yabadde nfu era sisobola kujja eno. Feibe olwamala okwogera ebyo nga Fulo agenda kulinnya kabandole zimuzze entinda.